Kusooka Museveni ne Uganda bakomyewo Uganda Airline nga tebamaze kola kunoonyereza kumala luli lwaki yali yagwa. Kati buli kye bakola bakikolera mu ngeri ya kupapirira. Ennyonyi mu nsi yonna oteekwa okusalawo lwaki ogitandise. Mu Africa ekitongole ky'ennyonyi kyokka kyokka ekikola amagoba kya Ethiopia. Lwaki kikola amagoba? Ethiopia bagitambuza nga amagye nga Russia tetuuka ku North Korea naye eri awo wakati. Omuntu mu Ethiopia asobola n'okukolera obwereere nga bakolera ggwanga. Nze nali Ethiopia nga memba wa parliament bamuwa $200. Mu Uganda buli memba wa parliament nga nange kwendi tufuna sente zisuka $1,000. Naye ate nze okusanga bamemba wa parliament aba Ethiopia batusinga okukola. Kati okuleta Ethiopia lwaki ekola amagoba? Tandikira ku bakozi abalimu. Abakozi b'ennyonyi abakola mu Ethiopia bakolera ggwanga, tebakolera musaala. Kyekiri mu kukola mu Ethiopia wonna. Ennyonyi buli wogitandika nga tutegedde lwaki ogitandika emenya. Egypt balina ennyonyi emu kuzisinga obunene n'obukadde wano. South Africa baziina. Eye Kenya yabalemerera. Government nejja ku Kenya Airways nayo negiremerera. Ruto mwamulaba nga ali mu America anoonya agigula era n'agigula n'abula. Kubanga ennyonyi tutunuulire mu bintu bibiri. Abawalabu batandika ennyonyi Emirates kata n'endala nga tibazinoonyamu magoba, bazinoonya kuleeta abantu. E Dubai ng'ekibuga buli mwaka kifuna abalambula abasukka $556,000. B'ennyonyi bagitunuulira nga egenda okuleeta bizinensi. Mu Uganda bagitunuulira nga egenda okuleeta abalambuzi n'abajja okusuubula amagoba ne bagafunira walala. Mu Amerika ne mu Bulaaya ennyonyi bagiraba nga ntambula. Ne bw'olinnye ennyonyi y'e Bulaaya y'omu Amerika bajula na butakuwa mmere. Bw'olaba akalangiti ke bakuwa okwebaka nga obudde bukuzibiddemu, bw'okatuusa ku bigere ku mutwe tekabeerako. Bw'olinnya kata obudde ne buziba bakwalira ekitanda obeera ng'ali waka. Kubanga b'enjawulo weeri nti bano baasalawo ennyonyi luxury, bali ntambula. Kakati ekyo Museveni ne bannayuganda kye basooka okutegeera bamanye nti ennyonyi tugitandise ku lwaki. Bw'oba oyagala abantu kujja mu Uganda, Uganda buli mwaka efuna abantu abayitira Entebbe, gavumenti beyita abalambuzi wakati wa $1,900,000 okutuuka ku $2,000,000. Bw'oba target buli gw'ogenda okulonda nga manager w'ennyonyi oteekwa okumuwa target. Twagala oyongere ku bantu abajja mu Uganda bafuke $3,000,000. Kubanga ennyonyi y'Emirates eyinza okuba nga omwaka etambuza abantu abasukka $2,200,000 naye abayingira mu Dubai bali 5 Ekyokubiri, tetwagala kugisasanyizako ssente nnyingi. Ekyo oteekwa okisalawo. Ethiopia nali njirinnyeemu ne Uganda Airlines. Mu Ethiopia bajula kukuwa biberenge basobole okufiisa ssente. Mu Uganda Airlines bakuwa mmere. Kati ebyo omuntu agenda okuyingira mu nnyonyi ndaba waliwo okubuguumirira kungi nti muleete aba Ethiopia kuba bakola amagoba. Oyo bagenda kumugoba nga wakayita emyaka egi bwe banaabeera nga tebamaze kulambula bulungi lwaki Uganda Airlines weeri.